Ero z'ensonga ze Kashmir nti okulwanagana ate okumaze emyaka kumpi 7 nga kuli mu bitundu bino tulaba nga kugenda kweyongera oluvannyuma lw'ebyo ebyasaliddwawo eggwanga erya Buyindi ebiraga nti eyagala kweddiza ekitundu kino eky'e Kashmir kibeere ekitundu ku ggwanga erya Buyindi oba India. Pakistan kyeganye okukkiriza kubanga bamaze emyaka nga balwanira ekitundu ekyo. Kati embeera eyongedde okubeera ey'obunkenke, abasajja bayungula ebyokulwanyisa, abayindi bayungula n'Abapakistani nabo bayungula. Buli omu yeetegekera lutalo. Nalabeko America eyakavaayo, Trump yabakubidde kasimu basaba minisita bombi nayogerako nabo, amawanga amalala tegannaba kuvaayo nnyo okulaba nti gayingira mu nsonga zino, naye ate nga yabulabe nnyo. Emmundu eyinza okutokota wakati wa Buyindi ne Pakistan singa tewabeerawo kyamaanyi nnyo kikolebwa ku nsonga ze Kashmir. Kiki ekyabaddeyo Kashmir era kyekiriyo olunaku olwaleero n'ebyafaayo, lwaki balwanagana, lwaki ekifo ekitundu ekyo bakirwanira, ye ku Buyindi ne Pakistan, Kashmir yaani? Bye tugenda okuba mu tooki obeere ng'obitegeera bulungi ddala. N'olwekyo tovaawo katutandike okuba nga tutaganjula ensonga zino tuzitegeere bulungi ddala. Emyaka gibadde gyetoolodde nga tugoberera okulwanagana okubadde kugenda mu maaso mu bitundu bino, ng'embiranye eri wakati wa Pakistan wamu n'eggwanga lya Buyindi, abangi gye tumanyi ennyo nga India. Emmundu evuze mu bitundu bino okumala ebbanga ng'abantu baayo bali kuddukadduka. Abalwanagana buli omu alina ensonga ze z'ayagala okutuukako. Kino kitaddewo nnyo obunkenke obw'amaanyi kubanga tewali mwetegefu kuteeka wansi emmundu okwamuka ebitundu bino. Bingi nnyo ebikwatagana ku kulwanagana kuno okw'e Kashmir eby'ebyafaayo. Olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza tugenda kutambulira nnyo ku ebyo ebyabaddewo gye buvuddeko. Bye tulaba mu kiseera kino byebyo ebivudde mu lutalo olubadde mu kitundu kino emyaka 7 emabega. Awo wonna ng'emmundu evuga awatali kusalako. Endagaano ez'enjawulo zikoleddwa wabula ne bigaana. Kati gye byaggweredde nga Buyindi esazeewo okusangulawo obwetwaze obw'ekitundu kino. Bwe bunkenke obuliyo olwaleero, era waliwo okutya okw'amaanyi nti olutalo olw'amaanyi luwandiddamu nate okubalukawo wakati wa Pakistan wamu ne Buyindi. Amawanga gano gatandise okuwawula ebyokulwanyisa mu mbeera y'okwetegekera olutalo. Abakulembeze okuva ku buli ludda babuna obufo mu mbeera y'okuteekateeka olutalo. Bino bye tulabako bya bulabe nnyo eri ensi yonna, kubanga singa amawanga gano gatandika okukubagana ng'oggyeko okufa kwa bannansi wamu n'abo abagenda okukosebwa, ensi yonna ebeera ekosebwa mu byenfuna wamu n'ebyobusuubuzi. Bw'otunuulira Pakistan ne Buyindi balina enkizo nnene nnyo mu byenfuna by'ensi yonna, ate ng'ajjukira nti bwe bagenda mu lutalo waliwo abagenda okubeeyungako. Okulwanagana kuno kubaddeyo emyaka n'emyaka ng'amagye g'amawanga gano gombi gakubagana, okugattako n'okulwanagana okw'obubinja bw'abayeekera abasimbye amakanda mu bitundu bino. Kati waliwo abo abawagirwa Pakistan wamu n'abo abawagirwa Buyindi, nga buli omu alwana okulaba ng'ebitundu bino abyeddiza. Gavumenti ya Buyindi yakozesezza paalamenti n'emenyawo obwetwaze obw'ekitundu kino obwali bwateekebwawo mu nteeseganya ezaaliwo emyaka egy'emabega nga bwe tujja okwongera okulaba, nga kino kitegeeza nti ebitundu bya Kashmir bino kati byazze mu mikono gya Buyindi yokka. Ekyo Pakistan yabadde teyinza kukikubira mu ngalo, era yavuddeyo n'erayira okufaafaagana ne Buyindi. Kati eyo y'embeera eri mu Kashmir bw'otuukayo olwaleero. Ekyamazima abantu bangi abafiiridde mu kulwanagana kw'omu kitundu kino, era abalala bagenda kweyongera okufa singa tewabeerawo kikolebwa ekiyinza okuziyiza amawanga gano okugwangana mu malaka. Kye mmanyi nti bangi nakati abali mu kwekkaanya omunaala ogwaleero mwebuuza lwaki Buyindi ne Pakistan balwanira ekitundu kino ekya Kashmir. Wano gwe wenna agoberera ennyo ebyafaayo era abyagala, naawe omuyizi atwala essomo lino oyinza okuliyita erya history. Wano njagala weetegerezeewo nnyo kubanga ekibuuzo kijja kujja nga bakwetagisa okulambulula ensibuko y'okulwanagana mu Kashmir. Kashmir kitundu ekisangibwa mu bitundu ebimanyiddwa nga Kashmir Valley, wakati w'ogutundutundu okumanyiddwa nga Great Himalayas, awali n'ensozi ezo ezimanyiddwa nga Himalayas Mountains, wamu n'ebitundu ebirala ebimanyiddwa nga Pir Panjal Range. Ezo zonna nsozi wakati wa Pakistan wamu n'eggwanga lya Buyindi. Kino kyali kitundu ku Mughal Empire wakati w'omwaka ogwa 1586 ne 1751. Oluvannyuma ebitundu bino ne bigattibwa ku Durrani Empire mu mwaka ogwa 1820, ng'eno Durrani Empire ezingiramu n'eggwanga lya Afghanistan wamu n'amawanga amalala agaliraanyeewo.
jjukira nti ebitundu bino byali mu mikono gy'Abangereza mu biseera eby'abafuzi b'amatwale. Wabula mu bbanga lyonna Abangereza lye baamala nga bafuga ebitundu bino, waliwo embeera ey'okuguguba okuva mu bannansi nga baagala okufuna obwetwaze beefuge. Okuva awo mu kyasa eky'e17 okutuuka mu kyasa eky'e20, Bungereza yafuga ebitundu bino si butereevu, ky'oyinza okuyita indirect rule. Eyo yakozesebwako na wano mu mawanga aga Afirika. Bungereza yakozesanga nnyo kampuni eya British East India Company okufuga ebitundu ebyo. Kyokka bwe gwatuuka omwaka ogwa 1858 Abangereza ne bakyusa enkola ne batandika okufuga butereevu ebitundu bino, era baalonda n'omukulembeze nga Mungereza gwe baatuuma erya British Crown. Olwo mu kiseera ekyo ng'ebitundu bino biyitibwa British Raj oba Crown Rule of India, nga tebannaba kuwawulamu India wamu ne Pakistan. Wabula okuguguba kweyongera, era tugenda okutuuka mu myaka egy'ekyenda ng'Omungereza atandise okupondooka. Olwo mu kiseera ekyo waliwo abaluseewo enjawukana z'amadiini. Olwo ng'Abahindu batandise okulwanagana n'Abayisiraamu mu kitundu kye kimu. Kati ne bateeka Abangereza ku nninga okubawa obwetwaze nga bagamba nti y'engeri yokka ey'okumalawo okulwanagana kuno. Era oluvannyuma lwa Ssematalo owookubiri, Paalamenti ya Bungereza yatuula ne bakkiriza okusaba kw'abantu bano aba British Raj ne basalawo okubawa obwetwaze. Oluvannyuma lwa bino byonna enteeseganya zaatandika. Olwo ekiteeso eky'okutulamu ebitundu bino kitandika okuvaayo. Baateekawo kye baatuuma India Independence Act ey'omwaka ogwa 1947, nga muno mwali mulambikiddwa bulungi nnyo ebyo ebyali birina okutuukirizibwa eggwanga lino okuweebwa obwetwaze. Mu kiseera ekyo Buyindi ne Pakistan baali bakyali wamu, ng'amawanga gano tegannaba kwekutula kwetongola. Ekyokwefuga baakituukako ng'ennaku z'omwezi 14 wamu n'enkeera ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwa 1947 ku ssaawa zaali 6 ez'ekiro. Omulabi w'omunaala, njagala okukutegeeza nti bano bagenda okufuna obwetwaze ng'Abazungu bamaze okuwawula mu bantu nga basinziira ku madiini wamu n'amawanga. Era kuno kweyongerako ne bannabyabufuzi abaali baagala okutulamu Buyindi ne Pakistan. Wali mu kusooka waliwo omu ku bo, Muhammad al-Jinnah, eyali akulembera gye baayitanga India's Muslim League. Ono ye yatandikawo kampeyini ey'okwawulamu ekitundu ky'Abasiraamu ekya Buyindi. Kati olw'entalo ezaali ziyitiridde, ekyokwawulamu amawanga gano ne kikolebwa nga bwe nkutegeezezza wali waggulu. Era Pakistan bwe yatongozebwa mu kiseera ekyo yali emanyiddwa nga Muslim Majority Nation of Pakistan. Yo Buyindi bwe yatongozebwa baagituuma erya Hindu Majority Independent India. Naye bino byonna okugenda okubaawo, waliwo ebitundu ebiwerera ddala 505 bye baali baatuuma Princely States ebyali munda mu Buyindi eyali efugibwa Bungereza, kyokka ate nga byo tebiri wansi w'obufuzi bw'Abangereza. Ebitundu bino ebya Princely States wadde nti byali mu Buyindi, Bungereza gye yali efuga, naye ate tebyali wansi w'obukulembeze bw'Abangereza. Kati oluvannyuma lwa Buyindi ne Pakistan okwawulwamu, ebitundu bino byalina okusalawo buli omu gy'ayagala okulaga. Ebimu ku bitundu bino bye twogerako Princely States kwe kuli Jammu ne Kashmir, nga bino bye byali bisingamu Abasiraamu era nga biri wansi w'omukulembeze yali amanyiddwa nga Maharaja Hari Singh. Ono nga Muhindu. Kati ono bwe yalaba nga Buyindi ne Pakistan beeyawudde, buli omu yeetongodde, n'avaayo n'atandikawo kampeyini ng'ayagala Kashmir nayo yeetongole libeere eggwanga ku bwalyo. Era ono yakola n'endagaano n'eggwanga erya Pakistan gye baatuuma Stand Still Agreement, ng'olwo Pakistan ekkiriza bannansi b'omu Kashmir okusigala nga beetongodde naye nga basuubula nayo, era ng'okugendayo mu ggwanga erya Pakistan tewaliwo kitambuliso kyonna kyetaagisa. Kati yo Buyindi yagaana okubaako endagaano yonna gyekola ne Kashmir, era terina nkolagana yonna gye yatuukako n'ono omukulembeze wa Kashmir, Maharaja Hari Singh. Wali mu biseera eby'omwaka ogwa 1947 nga bamaze okwawulamu Buyindi ne Pakistan. Era mu kiseera ekyo Buyindi yategeeza nti yali terina kyeyeetaaza Kashmir, kyokka bwe waayita ebbanga okulwanagana kwatandika mu Kashmir ng'abantu abamu balwanagana bokka na bokka. Jjukira nakutegeezezza Omungereza yaleka amaze okubaawulamu Abahindu n'Abayisiraamu. Oluvannyuma kyazuulibwa nga bwe waaliwo ebibiina by'abayeekera ebyali biwagirwa Pakistan
okulwanyisa abaali mu buyinza mu Kashmir. Era kyazuulibwa nti Pakistan yali eyagala kweddiza bitundu bino ebifuula ekitundu ku yo, ate ekitaali mu ndagaano gye baali bakoze. Kati mu mwaka ogwa 1947 abayeekera ab'ekibiina ekyali kimanyiddwa nga PAKSTAN tribesmen baasala ensalo ne bava mu Pakistan ne bayingira butereevu mu Kashmir, olwo emmundu n'etandika okutokota. Omukulembeze wa Kashmir Marhaji Hari Singh yagenda okulaba nga Pakistan emufuukidde ekyambika, wadde nti baali baakola endagaano. Kye yakola kwe kuddukira mu gavumenti ya Buyindi asaba obuyambi okusobola okwetakuluza ku Pakistan n'abayeekera be yali ewagira. Kati ekiseera ekyo Buyindi weetandikiro akazannyo kaayo aka Kashmir, nti abakulembeze ba Buyindi baateekawo obukwakkulizo bwe baawa Abakashmir okusobola okubayambako okulwanyisa abayeekera abaali bawagirwa Pakistan. Buyindi akakwakkulizo akasinga obunene ke yateekawo yabagamba nti bwe muba mwagala tubayambe okubatakkuluza ku Pakistan wamu n'abayeekera ababalwanyisa, mukkirize mutwegatteko, Kashmir kifuuke ekitundu ku Buyindi. Kati olw'okuba nti Pakistan yali etabukidde Kashmir, ono omukulembeze w'Abakashmir Singh gwe nkutegeezezzaako yakkiriza n'agondera obukwakkulizo bwa Buyindi bwe yamuwa. Era wano we tulabira nga Buyindi etuula n'Abakashmir bano ne bakola endagaano gye baatuuma Instrument of Accession of Kashmir to India. Kati mu ndagaano eno Kashmir egattibwa ku gye baatuuma Dominion of India, era n'eteekebwa ne mu ssemateeka ow'eggwanga eryo erya Buyindi. Kyokka mu ndagaano y'emu kyasalibwawo nti Kashmir ejja kusigala nga yeetongodde. Kyokka mu byempuliziganya oba communication, ensonga z'amawanga ag'ebweru oba foreign affairs, wamu n'ebyokwerinda n'obutebenkevu, defense and security, byakusigala mu mikono gya Buyindi. Nti wadde Kashmir yeetongodde mu ndagaano eya Instrument of Accession of Kashmir to India, naye bino bye ebirala bijja kusigala nga biri wansi wa gavumenti ya Buyindi nga yeebikwasaganya. Kati olwo abayeekera bano okuva mu Pakistan ne batandika okulumba ebitundu eby'e Jammu nga bamaze okutegeera nti Abakashmir bakoze endagaano n'eggwanga erya Buyindi. Era bwe tulabira olutalo olwasookera ddala olwa Indo-Pakistan War, luno lwakomekkerezebwa oluvannyuma lw'ekibiina ky'amawanga amagatte okubatuuza bombi ne bateekawo gye baatuuma line of control okwawula ensalo z'abano ababiri mu Kashmir. Nti jjukira waliwo ebitundu ebyali munda mu Pakistan mu ndagaano eri, kati n'ebitundu ebirala ebyali bigenze mu Buyindi mu ndagaano eyakolebwa. Kyokka kino tekyakomya lutalo. Waabalukawo olulala olwali lumanyiddwa nga Indo-Pakistan War olw'omwaka ogwa 1965. Tebyakoma awo, waabalukawo olulala mu mwaka ogwa 1971. Kati ekibiina ky'amawanga amagatte bwe kyalaba nga biganye ne kiddamu okutuuza ababiri bano ne bakola endagaano eyali manyiddwa nga Simla Agreement, era nayo ne bigaana ne bagimenya ne baddamu okulwanagana okw'amaanyi. Wano we tulabira olutalo olwa juuzi si lwawala nnyo olwe baatuuma Kargil War olwatandikira mu disitulikiti emanyiddwa nga Kargil mu mwaka ogwa 1999. Wano Pakistan ne Buyindi akakuku we keeyongera okunywera ennyo n'obukyayi we bweyongera okuzimba ennyo. Tugenda okuyingira mu myaka egy'e2000 ng'okulwanagana kukyaliyo nnyo. Kati mu mwaka ogwa 2010 waabalukawo okwekalakasa okw'amaanyi eri bannansi ababeera mu Kashmir oluvannyuma lw'abajaasi ba Buyindi okutta bannansi ba Pakistan mu kitundu kino. Jjukira nti mu kitundu kino musangibwamu Abayindi wamu n'Abapakistan. Kati amagye ga Buyindi gagamba nti waliwo bannansi ba Pakistan abaali bagezaako okusala ekitundu ekimanyiddwa nga line of control awatakkirizibwa. Baabattira mu bitundu ebimanyiddwa nga Kupwara ne babakuba amasasi nga babateebereza okubeera abayeekera abawagirwa Pakistan. Kyokka yo gavumenti ya Pakistan yavaayo n'ekiwakanya. Olwaleero Buyindi efuga ebitundu 55 ku buli 100 n'abantu ebitundu 7 ku buli 100 mu Kashmir. Yo Pakistan erinayo ebitundu 33 ku buli 100. Olwo kw'oteeka ne China naye erinayo ebitundu byefuga mu Kashmir bwe ebitundu 15 ku buli 100. Era bw'otunulira Buyindi eno efuga ebitundu nga Jammu, waliyo Kashmir Valley, waliyo Ladakh awamu ne Siachen Glacier. Olwo ate ebitundu nga Azad Kashmir, Gilgit Baltistani, bino byo biri mu mikono gya Pakistan. Olwo China neetwalako ebitundu ebimanyiddwa nga Shagamu Valley wamu ne Akasai Chin Region. Kati geega amawanga asatu gannannyini bitundu bino ebya Kashmir, wabula ababiri kati olwaleero be bali ku mbiranye nnyo, Buyindi wamu ne Pakistan. Bwe tukola ogumu
gw'okuweereza eggwanga Serubiri Godfrey musajja munnamawulire nkwebaza okubeera ku mukutu ng'ogoberera ensonga zino ez'omunaala. Mu mbeera y'emu njagala okubuuza ku bakozi bonna wamu n'abakulira radio 105.8 Mase FM awo Embarara nga mukulembeddwamu Selector Justus Omuhango. Obubaka mbufuna mwebale kugoberera nsonga zino ate ke muli bannamawulire mbeebazaamu akensuso kubanga mwe mulina okulambika abantu mu ngeri ebintu gye bitambulamu mu nsi yonna. Kati bwe tuddayo ku nsonga yaffe olwaleero, Buyindi ne Pakistan babadde mu kulwangana mu Kashmir okuviira ddala mu mwaka ogwa 1947. Oyinza okugamba nti ensonga ziwerako ezireetera amawanga gano okugwangana mu malaka, naye enkulu eri emu. Buyindi etunuulira Kashmir ng'ekimu ku bitundu byayo omusangibwa Abahindu abasinga obungi. Kyokka ate ne Pakistan naye etunuulira ebitundu bino ng'ebyayo ebisingamu Abasiraamu. Kati buli omu ayungula amagye nga bw'asobola okulaba nga yeenyweza obutamutwalako kitundu kino. Bano balina buli omu gy'afuga mu Kashmir nga bwe nkutegeezezza mu ndagaano ezaakolebwa, kubanga ekitundu kino baakyegabanya oluvannyuma lw'okufuna obwetwaze. Jjukira nti Pakistan lyateekebwawo ng'eggwanga ery'Abasiraamu wali mu ndagaano eya 1947 gye nakugambyeko, era y'ensonga lwaki olwaleero Pakistan yene eyitibwa Islamic Republic of Pakistan. Era egamba nti yo olw'okubeera nti ebitundu by'e Kashmir bino bisingamu Basiraamu birina kubeera mu mikono gyayo. Kyokka ate nga yo Buyindi egamba nti olw'okuba ebitundu byatandikibwawo Bahindu nga bwe naggambye nti okuviira ddala wali mu mwaka ogwa 1947 nga bikulemberwa mu Hindu birina kubeera mu mikono gyayo. Ekyamazima Pakistan yali erowooza nti Abasiraamu mu Kashmir olw'okubeera nti be baali abangi baali bagenda kusalawo okugyegattako butereevu, naye ate ne yeerabira nti Kashmir mu kiseera ekyo bwe bakutulira mu Pakistan ne Buyindi yali ekulemberwa Abahindu, era amangu ddala ng'okwawulamu kubaddewo abakulembeze bano baasalawo okwegatta ku Buyindi olw'okubeera nti Pakistan yali ebasindikidde abayeekera okubalwanyisa. Kati awo we wakyaleesa emberanye olwaleero. Tulebyeko ku kuyungula ebyokulwanyisa kw'okomya amaaso okuva ku buli ludda. Buyindi bweyiwanga ne Pakistan ekeera ku makya kuyungula balwanira kitundu kino, naddala okuva mu lutalo olwabaluka mu mwaka ogwa 1999 obutakkanya bweyongera nnyo ekigenza ewala. Nakugambyeko ku line of control gye baateekawo okubaawula. Ekitundu kino kibaleetedde okukubagana okutagambika. Ekirala bwe bulumbaganyi bw'ebibiina by'abayeekera obukole bw'entakera mu bitundu bino. Abayeekera ng'ab'ekibiina ekya Jaish e Mohammed Jem be basinze okuteekawo obunkenke wakati w'amawanga gano. Ne Amerika yavaayo n'egugumbula Pakistan ng'egamba nti yewagira abayeekera bano, era yabajja mu ttuluba ery'okubeera abayeekera ne bateeka ku lukalala lw'ebibiina eby'abatujju. Bano bazze bakola obulumbaganyi obw'enjawulo omuli n'okwetulisizaako bbomu ne batta abantu nkomu. Okulwanagana kw'ababiri bano kubadde kwa bulabe nnyo nga baatuuka n'okusitula ennyonyi ez'omutawaana ennyo, buli omu n'alumba. Nzijjukira mu mwezi ogwokubiri omwaka guno Buyindi bwe yasitula ennyonyi enkambwe n'erumba Pakistan n'esesebbula ebitundu ebiwerako oluvannyuma lw'abayeekera abaava mu Pakistan okusala ensalo ne batta abantu mu Kashmir. Kati ne Pakistan okwesasuza nayo eriko ennyonyi ya Buyindi ennwanyi gye yakuba n'egisuula ku ttaka. Era amawanga okwali Amerika ne banywanyi baayo be baawooyawooya ababiri bano obutakubagana, era ensonga baazituulamu bukubirire, naye n'okutuusa olwaleero bakyalemeddwa okutuuza ababiri bano okukkaanya bajjawo obunkenke obw'olutalo. Ensonga za Buyindi ne Pakistan ku kitundu kino ekye Kashmir bwe zityo bwe zitambula. Awo tusookedde kutunulira ebyafaayo ebya Kashmir n'ebyafaayo ebya Buyindi ne Pakistan nga bwe nkulaze wali nti nga bakyali wansi wa bufuzi bw'amatwale Abangereza nga bakyabafuga. Kyali kitundu kyekimu. Pakistan ne Buyindi baayawulwamu jjojjoozi, si mawanga makulu nnyo nnyo, naye okuva we baayawulwamu era okulwanagana kulemeddewo mu bitundu bino eby'e Kashmir ng'era bw'olabye ebyafaayo bingi nnyo. Naye munzikirize nga sinaba kubaleetera birala, tusooke tuwumulemu katono, tumyeko ku lwendo lw'amazzi, tukoleko ne ku nsimbi, oluvannyuma ate tukomewo tweyongereyo tovaawo. Ekiriko kiwagiddwa Nessa Camel Milk Beauty Soap. Ajjamu embalabe, olususu olumyukiridde, binnamakula, enkofu ezireetebwa embalabe, ate nga agonza olususu lwo n'akuggyako ne mugaba.
Mellow Beats. They call me Mr. Gugusa, aka Don Data, or Wet Taboo. Yeah, I'm the Rio G, cool fire, hot ice. MTN data bwengula chukumi. Mfuna bibiri, dictionary double MBs, not single, but double. Yeah, I'm gangster. In fact, I don't surf one internet. I surf two internets. When I order for ghost meat, give me 2 sticks. Double. Those things of one app are for children. Me, I open 2 apps at the same time. I'm the worst. No, I'm the baddest. Hey, I'm the baddest. Double. Doni omuwulidde kubisaamu MBs ku MTN ku nkola ya double nyiga star emutano not star emu not hashi okuteeka data bando ow'olunaku olwakubisibwemu 2 ku mukutu ogukyasinze mu kibuga. Everywhere you go, MTN. St. John the Baptist Daba Primary Teachers College ettendekero ly'obwannannyini eritendeka abasomesa nga liddukanyizibwa Kampala Archdiocese essaza lya Kampala ekkulu tuyita abasomerayo abazadde abasomesaayo bonna n'abajagaliza ebirungi okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 nga tujaguza emyaka 75. Omukolo gujja kutandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 4 ez'okumakya era ekitambiro kino kijja kulemerwamu Dr. Cyprian Kizitulwanga ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Twebaza bonna abawagidde ebijaguzo bino naddala parish ze tukyalidde. Twongera okubategeeza nti okuwandiisa abayizi mu ttendekero lino okw'omwaka 2019-2020 kugenda mu maaso nga n'okumanya ebisingawo tutukire ku ssimu zino wamaga noti 754 777 21 8. 5, 6, 7, 8. You know how to make that wiki 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 sound on the turntable? Did you hear that? That's the sound of Star Times Kids Classic Entertainment. ST Kids cartoons that will have your baby. The Nickelodeon channel that will make you Feel the music. Not bad. the experimental and educational channels like Da Vinci Learning. Did you even do your homework? Come on, of course you did. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Treat your kids to family fun and excitement with more than 7 kids channels of entertainment on Classic Bouquet. For only 26,000 Uganda shillings per month, you are guaranteed education, fun and excitement right at home. Bottom to the top. Classic Bouquet. A feeling of class. Omusolo gw'obupangisa kye ki? Omusolo gw'obupangisa gwe musolo gugibwa ku nsimbi omuntu yenna z'aba asolozezza okumala omwaka mulamba okuva mu nnyumba z'abapangisa oba ekifo kyonna ekipangisibwa nga kyankalakkalira wano mu Uganda. Abantu ssekinnoomu n'abatali katugambe ng'amakampuni oba abasigira abalabirira ebintu bino nga basoloza ensimbi okuva mu mayumba n'ebifo ebipangisibwa nga byankalakkalira wano mu Uganda bateekeddwa okusasula omusolo gw'obupangisa. Jjukira, omusolo gugibwa ku nnyumba z'abapangisa n'omusolo gugibwa ku bizimbe byanjawulo. Omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gusolozebwa era gusasulwa eri URA so nga ate omusolo gw'ebizimbe gusolozebwa era gusasulwa eri gavumenti ez'ebitundu n'ebitongole byazo nga KCCA ne ku magombolola ag'enjawulo. Era ng'omusolo gw'ennyumba z'abapangisa gugibwa ku nsimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa bannannyini mayumba bayite balandiroodi so nga ate omusolo gw'ebizimbe gugerekebwa okusinziira ku bunene n'obuzito bw'ebifo bino ebipangisibwa yadde biyingiza ensimbi oba nedda. Era kaakano mutegeezebwa nti bw'oba olina ebifo ebipangisibwa ke kaseera gye weewandiise n'ekitongole kya URA osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno obw'okusasula omusolo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ekiwoza ky'omusolo Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Emirambo gy'abantu abawambiddwa erungujja gizuuse abaabase baasoose kubatulugunya. Mulimu gw'amaanyi naye gutambula nga guteekeddwa okutambula. Awo nno nabagamba tunaamalirako omwaka guno nga tuseka. Omulimu gw'okuzzaawo ennyumba mu zibwazalampa nga gunaatera okuggibwako engalo empagi ya Wankaaki esimbiddwa. Kino mbadde sikirabangako era mbadde sina bwe nali nkisomye nti bukya nga court crime scene. Kooti y'e Nabweru abazigu bagimenye. Fayiro z'emisango nnyingi bakuuliise nazo. Njagala okutwala omukisa guno okwowola abantu ba Beene timujje mu bungi mubugirize empologoma. Bannabuddu basuze bulindaala okwaniriza Ssaabasajja Kabaka asiimye okuggalawo empaka z'emipiira egy'ebika. Bulira bwakatabula akakiko kakawa kalungi akasesako tandika
Oteeka olunaku ne kacaayi nga kaliko soya cup, kakaawa okuva mu nsigo eza soya ate nga tekakubya ntunnunsi owa ulcer, pressure n'abakyala abayonsa bakanywa. Sesako soya cup asangibwa mu maduuka ne mu supermarkets zonna mu ggwanga mu bipimo ebinene n'ebitono oba jangu ku ofiisi zaffe ekyengera ku Lwemasaka. Essimu nooti 7 Tata muwe usesako ne mama muwe usesako. Good feeding, good living. Yellow Bits. They call me Mr. Gugusa, aka Don Data, or Taboo. Yeah, I'm the Rio G, cool fire, hot ice. MTN data bwengula chukumi. Mfuna bibiri, mu dictionary double MBs, not single, but double. Yeah, I'm gangster. In fact, I don't surf one internet. I surf 2 internets. When I order for ghost meat, give me 2 sticks. Double. Those things of one app are for children. Me, I open 2 apps at the same time. I'm the worst. No, I'm the baddest. Hey, I'm the baddest. Double. Doni omuwulidde kubisaamu MBs ku MTN ku nkola ya double. Nyiga star emu 5 noti star emu noti hashi okuteeka data bando ow'olunaku olwakubisibwemu 2 ku mukutu ogukyasinze mu kibuga. Everywhere you go, MTN. Kampuni erese ebyuma ebigenda okukulaakulanya omulimi n'okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga ye China North Machine Company Limited. Bano bayingiza ebyuma ebya buli kika eby'omulembe ate nga bya buwangaazi ebikozesebwa mu kulima, okubajja, okuzimba, okufukirira ne mu makolero omuli ebikola juice, ebikozesebwa mu baking, ekyuma ekikuba ebinyeebwa, ebisunsula n'okukuba omuceere wamu n'ebikuba kasooli n'okumulongoosa. Obulamu bw'abalimi bwongedde okugonzebwamu anti twabaleetedde ebyuma ebisiga awamu n'okukungula nga naawe oyagala okwongera ku mutindo gw'emmwanyi z'olima. Tulina ekyuma ekikuba emmwanyi n'okuzisunsula, ebyuma ebyeyambisibwa mu kuzimba, generator omuli ez'amakolero ne bizinesi entonotono. Tutunda ne outdoor advertising scripts na buli kimu ky'oyinza okweyambisa okwongera ku nyweza ebyokwerinda. Kuno kw'ogatta ne kalonda omulala gwe tulina mu bungi ng'ebyuma ebikozesebwa mu kubajja, payipu z'amazzi, obuuma obusaawa omuddo na buli kika kya kyuma kye wandyetaaze. China North Machine Company Limited. Tutuukirire ku ofiisi yaffe enkulu esangibwa ku Jinja Road mu maaso ga Bank of Africa ne mu Industry Area Plot 119 ku 7th Street oba otukubire ku nnamba z'essimu ez'owammanga. nga tumaze okwetegereza ensonga ezikwata ku byafaayo ebya Pakistan ne Buyindi n'ebitundu bino ebya Kashmir, kiki ekireeseewo kati ate obunkenke? Kyekyo Buyindi kye yasazeewo erina akawaayiro mu ssemateeka waayo Article 50 ke yaggyeewo akabadde kawa obuyinza oba akabadde kawa obwetwaze ku kitundu kino ekya Kashmir okubeera nga kyekulembera mu nsonga ezimu, nga kiraga nti Buyindi yagala kweddiza ekitundu kino kibeere kyayo yokka. Pakistan kyeganye n'abamu ku bannansi mu bitundu ebya Kashmir kye batayagalira ddala. Kati y'embeera eri ey'obunkenke, okulwanagana, okwekalakaasa ne Buyindi ne Pakistan okuyungula amagye n'ebyokulwanyisa okwagala okubagana. Katugende tulabe, katweyongereyo tulabe Buyindi kye yasazeewo oba kye yakoze ekireeseewo obunkenke ate obw'amaanyi mu bitundu ebyo. Ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 Buyindi yeeyongera okutabula ebintu. Palamenti yayo yavuddeyo n'emenyawo Article 50 oba akawaayiro namba 5 mu ssemateeka w'eggwanga eryo. Eno yeebadde ewa Kashmir obuyinza obw'enjawulo okubeera nga yeetongodde era ng'esobola n'okwekolera ssemateeka owaayo n'okusalawo ku nsonga endala nga yeetengeredde okuggyako ku nsonga ziri ze twayogeddeko waggulu ku ntandikwa. Buyindi yamenyeewo akawaayiro kano nga kino kiba kitegeeza nti kati Kashmir yonna eba eri wansi wa Buyindi awatali kusigaza buyinza bonna obw'okwekulembera ku lwayo, nti n'amateeka gebadde kkirizibwa okwekolera gonna gaba gamenyeddwawo eba erina kutambulira ku ga Buyindi. Kuno okubeera kumenyawo ndagaano eri eyakolebwa mu mwaka ogwali 1947. Buyindi yagenze okukola kino ng'emaze n'okuyungula amagye ng'egayiye mu Kashmir kubanga babadde bamanyi ki ekigenda okuddirira, nga bataddewo kafyu okusobola okukola kwabo ababadde beekalakaasa nga bawakanya eky'okugyawo akawaayiro kano. Bannansi abawakanya eky'okubeera wansi wa gavumenti ya Buyindi baataanudde okwekalakaasa, kyokka Buyindi yabadde ebeetegekedde olw'amagye amayitirivu ge yabadde eyiye mu kitundu kino, era nga mu kiseera kino kigamba okuba nti abantu 4,000 be baakakwatibwa amagye ga Buyindi ne gabaggalira naddala mu bitundu ebimanyiddwa nga Srinagar.
kati yo mu bitundu ebyesowula abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu be bali ku nguudo bali mu kwekalakaasa mu ngeri ey'amaanyi nga bawakanya okusalawo kwa Buyindi ku nsonga ze Kashmir. Abakulembeze b'amawanga gano gombi okuli Narendra Modi ono isaba minisita w'eggwanga erya Buyindi wamu ne Imran Khan nga isaba minisita w'eggwanga erya Pakistan batuula bufoofofo. Bano batandikiddewo okuwanyisiganya ebisongovu olw'embeera eyabaluseewo. और ये जो पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए. फिर से मैं कहता हूँ कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाल्लाह आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे. मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है. ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा. अब दुनिया की नज़र कश्मीर पे है और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मज़ीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं. मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज़ की. मैं अब बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर. कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता. सब हार जाएंगे वो जंग. उसके इम्प्लीकेशन दुनिया पे पड़ेंगे. अब अगला सवाल ये है कि क्या ये मैं जिस तरह कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा हूं? मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा. मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं. होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. क्या दुनिया वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड है? buli omu yayisa abakulu mu magye ne batuula bunnambiro ku ntandikwa ya sabbiiti eno okulaba butya bwe beetegese okwaŋŋanga olutalo singa lubeera luba luseewo. Narendra Modi owa Buyindi yasindisa amagye mu Kashmir ne gatandika ebikwekweto eby'amaanyi ddala okukakkana nga baggadde amasomero 200,000 ne baggala enguudo ennene naddala eziva mu Pakistan okuyingira mu Kashmir. Buyindi teyakomye okwo, yasazeeko amazzi mu bitundu bino ebya Kashmir. Basazeeko amasimu wamu n'okuggyako yintaneti. Bw'otuuka mu Kashmir amalwaliro agasinga obungi maggale, abasawo baagadduseemu, ebifo ebisinga obungi bijjudde mu magye ga Buyindi. Kyokka ne Ssaabaminisita wa Pakistan naye tatudde, era amangu ddala nga Buyindi yakoze bino byonna yatandikiddewo okukola enkyukakyuka mu baduumizi b'amagye g'eggwanga eryo. Wano yalonze General Kamau Javed Bajwa okubeera Army Chief of Staff, naye ng'omulimu gwe omukulu gwa kukola ku Buyindi mu Kashmir. Omusajja ono mulwanyi nnyo era Pakistan yamwesiga ekigenze ewala. Kati okulondebwa kwe kabadde kabonero akooleka nti Pakistan yeetegekedde olutalo. General Javed ono amangu ddala nga yakalondebwa yalagidde abaduumizi b'eggye lya Pakistan ery'omu bbanga okuggyayo ennyonyi ez'omutawaana ennyo, era zino zaalabiddwako ku bisaawo eby'enjawulo nga zitegekebwa kw'oteeka ne misayiro ez'omutawaana. Olwo bino byonna bigenda mu maaso ng'emmundu etokota mu Kashmir mu bitundu ebimu. Wakati awo mu wiiki kyategeerekese nti Pulezidenti wa America Donald Trump yawulugumiza olukomo lw'essimu eri bassaabaminisita bano bombi, owa Pakistan n'owa Buyindi, okusobola okubakkakkanya bazzeeyo ebyokulwanyisa kubanga amanyi ki ekiyinza okubeerawo singa babeera bagwisanyiza obwenyi. Wabula era tewannaba kubeerawo ssuubi nti Trump asobola okutabaganya ababiri bano. Kati ekiriwo buli omu atandise okulumiriza munne okutta abajaasi be. Pakistan yavuddeyo n'erumiriza Buyindi okutta bakomando baayo mu bitundu eby'entuwa nga Chirikoti wamu ne Jammu. Kyokka ate ne Buyindi egamba nti waliwo abajaasi baayo abattiddwa mu bitundu bye bimu nga bakubiddwa Pakistan. Bw'obeera ogoberera obutakkaanya obutera okubeerawo wakati w'amawanga, bwe butuuka ku kyamawanga gano okwerumiriza okutta abajaasi ba gavumenti, kabeera kabonero akooleka olutalo lwennyini kibeera kigenze wala mu butakkaanya bwonna. Ekyo kisobola bulungi nnyo okuvaako olutalo. Kati kyekiriwo wakati w'ababiri bano. Bannakasanda abali ku munaala mbeebaza n'entuusa okusaasira kwange eri abasuubuzi mwenna abaafiiriddwa ebyamaguzi byammwe mu nnabbambula w'omuliro okwasaanyizaawo akatale k'e Kasanda. Bwabadde buzibu bw'amaanyi naye katusabe Mukama Katonda mujja kuddawo. Bannakalangala ku bizinga nammwe sibeerabidde. B'oku bizinga by'ebussi nammwe mwebale goberera nsonga zino bulijjo, obubaka mbufuna buli kaseera. Ekibiina kya Mwanga Amagatte
kyasindisa abakungu baakyo bunnambiro okulaba nga bataasa embeera era wano wetwalabidde amyuka avunaanyizibwa kukuuma emirembe mu nsi yonna nga yatula kakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte ak'ebyokwerinda Oscar Fernandez Taranko nga yegattiddwako omuwi w'amagezi mu kukuuma emirembe mu nsi yonna ku kakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte ak'ebyokwerinda Carlos Hambato Roite baalabiddwako mu bitundu eby'emendwa nga Himalayan nga batudde n'abakungu ba Pakistan wamu ne Buyindi kw'oteeka ne China wabula ng'ebyavuddeyo mu nsisinkano eno ate binnaba kutegeerekeka mu bulambulokofu. Amawanga ag'enjawulo gavuddeyo okulaga bwe gakwatibwako nnyo ku nsonga ze Kashmir. Omubaka wa China mu kibiina ky'amawanga amagatte Zhang Jun yategeezezza nti ensonga zino bazitunuulidde n'eriiso ejjogi era nti bwe kinaabeera kyetaagisa okusitukiramu tebagenda kubaako muntu yenna gwe beebuuzaako. Mu kiseera kyekimu n'omubaka wa Russia mu kibiina ky'amawanga amagatte Dmitry Prensky naye ebibye tebyayawukanye nnyo n'ebyo ebyayogeddwa China ekiraga nti singa lubeera lutalo amawanga agawerako gandivaayo okulwenyigiramu. Jjukira nnakulaze edda nti Amerika yayingira dda mu nsonga zino era n'abalala bangi abatannaba kuvaayo nga naye singa emmundu etandika okutokota tebasobola kusigala nga bazinze emikono. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres yayisizza ekiragiro eky'amaanyi eri abakulembeze b'amawanga gano gombi n'abalagira okussa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu bakomye ebikolwa byonna eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Kyokka ayogera bino nga eno Buyindi eyongera okusindika amagye gaayo mu bitundu bino era nga n'okutuusa olunaku olwaleero ebikolobero eby'amaanyi bikyakolebwa ku bannansi. Pakistan eyagala Buyindi esazeemu ensalawo gye yakoze gye buvuddeko eyagala ekomyewo akawaayiro ako namba 5 mu ssemateeka w'eggwanga eryo. Kashmir kibeere ekitundu ekyetongodde ku bwakyo ng'endagaano ziri ez'emyaka ejaana bwe zigamba. Pakistan yegamba nti bwe kibeera kyetaagisa muntu kuvuga bagenda kuzambalira ku mugongo baŋŋange Omuyindi naye nga si baakukkiriza Buyindi kwegazanyiza mu bitundu bya Kashmir. Omulabi w'omunaala wano wonna nkulaga ekiriwo olwaleero wakati w'amawanga gano gombi. Bw'otunulira Pakistan ne Buyindi mawanga g'amaanyi bwe bituuka mu by'amagye ekyamazima ge gamu ku g'otayinza kubuusa maaso bw'obeera oyogera ku bakirimaanyi mu nsi yonna. Buyindi ebyokulwanyisa byerina kizibu okubisanga mu buli ggwanga kyokka ate ne Pakistan bw'etyo. Oyinza okwebuuza lwaki obutakkanya bw'ababiri bano butukwatako nnyo. Njagala okutegeeza nti singa olutalo luno lutandika tugenda kulaba okuyiwa omusaayi okwaludde okubaawo olw'ebyokulwanyisa eby'obulabe ababiri bano bye balina. Oyinza okugamba nti bano beesobola buli omu si wa kuyisaamu maaso bonna balina mizaire ez'omutawaana ennyo. Tunulako mu sitowa za Buyindi ezo ze zimu ku mizaire eziriyo. Erina ekika kino Akash surface to air mizaire erina ezo Brahmos IMDS ze yagula mu mwaka 2007. Erina ekika ekyo Pritiv 1 SS 15 surface to surface ballistic missile. Erina ne Pritiv 2 SS 25 surface to surface ballistic missile. Juzi yagula Pritiv 3 SS 35 surface to surface ballistic missile. Okunegattako Dunush missile ship launched surface to surface ballistic missile. Bw'otunuulira eyo Praiduma ballistic missile interceptor kwoteka Ashwin ballistic missile interceptor n'endala nnyingi ezo tewali atazitya za mutawaana ekigenze ewala zisobola okukozesebwa okukuba buli kika kya nnyonyi ennwanyi era si kyangu kyakumala galumba Buyindi mu bbanga n'olowooza nti ojja kuviirayo awo. Era lyerimu ku mawanga agasinga okuba ne mizaire ez'omutawaana ennyo mu nsi yonna kyokka ate bw'otunuulira ne Pakistan tosobola kugiyisaamu maaso. Mizairo zerina za mutawaana nnyo bw'obeera toli mugumu bw'ozitunulako n'olubuto lukkuba nakabanda. Ekika ekyo Anza MK1 ne MK2 Man Portable Air Defense System Manpads erina Abadel medium range ballistic missile ng'eno eri mu kika ekya Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle MIRV. Juzi yaleeta Bamba 3 Hafti VII ground launched and submarine launched cruise missile. Mu mwaka 2016 bagula Habang ship launched anti-ship missile and land attack missile. Balese zimeddwa nga Shahimu 2 medium range ballistic missile ne balyoka bagattako Shahimu 3 medium range ballistic missile. Ghaznavi short range ballistic missile ze zimu ku ze bakyasembyeyo okugula aba Pakistan. Kati awo oteeberezaamu singa ababiri bano batandika okubagana kizibu obutajjayo mizaire ekika kino ze tulabye.
kiki ekiba kigenda okuddirira singa babeera bazikozesezza. N'olwekyo olutalo wakati wa Pakistan ne Buyindi lubeera lugenda kuleetawo obunkenke bunene ddala mu nsi yonna. Kyokka ekisinga okuleetawo okutya nti ababiri bano balina n'ebbomu ez'omukka ogw'obutwa oba eza nyukiriya. Be bamu ku batono ennyo mu nsi yonna abazirina. Bano abasajja ba busungu basobola okuzeekuba. Kizaakola Abajapaani buli omu akyakijjukira. Pakistan eno gy'olaba erina bbomu za nyukiriya 16 mu bika eby'enjawulo nga n'ezimu za ICBM Intercontinental Ballistic Missile. Buyindi erina eziwera ddala 14 eza nyukiriya. Kati wano olaba Pakistan esingako Buyindi ne bbomu 20 zokka. Naye ate singa batandika kubagana ne bajjayo bbomu zino ekiyinza okutuuka ku nsi kizibu kya kukkiriza. 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Olaba zaali 2 zokka ze zaakozesebwa Amerika mu Japaani mu myaka ejaana, nino okutuusa olunaku olwaleero tukyakaaba ate nga ne tekinologiya teyali w'amaanyi nnyo. Naye abasajja bano Abayindi n'Abapakistaani ze balina olwaleero tekinologiya wa kika kya waggulu nnyo. Singa batandika okukubagana ne babaako ze basikayo, ensi eba egenze ku bulabe obw'amaanyi ennyo. N'olwekyo amawanga gano agalina ebyokulwanyisa eby'amaanyi ga nyukiriya bwe gatandika okweyogerera amafuukuule, leka kuba mu ngalo na kugamba nti zivuge tulaba ani asinga. Olina kufukamira ku maviivi n'osaba, kubanga manya ensi eba eyolekedde olutalo olw'amaanyi olugenda okukosa buli omu. Ebintu bwe biti bye bisobola okuvaako ssematalo omulala. Tuyinza okubiraba ng'ebyokusaaga. Abasajja bano buli omu si mwetegefu kufiirwa bitundu bya Kashmir. Balwanidde olutalo olw'okukayanira ebitundu bino kati emyaka 7 n'okusoba. Okakasizaawo nti ku mulundi guno tebagenda kugwangana mu malaka. Bw'otunuulira Pakistan eno ojja kwesanga nti etadde nnyo amaanyi mu byokwerinda, era ssente zaayo ezisinga obungi ezongedde nnyo mu kutendeka amagye wamu n'okugula ebyokulwanyisa. Omwaka oguwedde Pakistan eno yateeka akasse kalamba oba triliyoni namba eya Pakistan rupee n'obukadde 206 zibanga mu buwumbi bwa $11. Zonna yaziteeka mu byakwerinda, nga bw'otunuulira embalirira yaayo yonna kiba kiraga nti ebitundu 3.6 ebya GDP ey'eggwanga eryo zaateekebwa mu byakwerinda, kugula byakulwanyisa n'okuyimirizaawo amagye. Pakistan eno erina amagye 65,308 omuli abajaasi abatendeka obulungi ddala, nga kiba kitegeeza nti bwe lubeera lutalo nywevu bulungi nnyo, kyokka ng'oggyeko okussa ssente empitirivu mu by'amagye, ate era efuna obuyambi bungi ddala bw'ebyokulwanyisa, ng'omwaka oguwedde yafuna ebyokulwanyisa bya bukadde bwa $100. Kyokka ate bw'otunuulira ne Buyindi naye etadde nnyo ssente mu nsonga y'emu, era omwaka oguwedde yateeka obusse oba triliyoni 4 eza rupi, nga zino zibeera mu biliyoni $58 mu byokwerinda byokka, kugula byakulwanyisa n'okuyimirizaawo amagye. Ssente zino zibeera zikola ebitundu nga 2.1 ku GDP y'eggwanga eryo. Buyindi eno erina ejje lyabajaasi akakadde kamu n'emitwalo 40. Jjukira nakugambye nti Pakistan erina ejje lyabajaasi 65,000. Kati ndowooza olaba singa lubeera lutalo, nga wadde nti obungi bw'amagye si bwe butegeeza amaanyi g'eggwanga mu by'amagye, naye era buteekawo enkizo singa lubeera lutalo. Buyindi esinga nnyo kwesiga mizayiru ekika ekya Agni 3, zino zisobola okukuba mu buwanvu obuli wakati wa kilometers 3,000 ne 5,000. Pakistan ezaayo zeesinga okwesiga kika kya Shahim ezikuba mu buwanvu wa kilometers 2,000. Buyindi eno erina tanki ez'omutawaana ennyo 3,565. Pakistan erina 2,496. Singa lubeera lutalo zino teziyinza kusigalayo mu sitoowa okusinziira ku mbeera y'amawanga gano gombi. Bwe kituuka mu bbanga Buyindi erina enkizo,
erina ennyonyi ennwanyi z'omutawaana ennyo 814 n'eggye ly'abajaasi 12,772. Pakistan erina ennyonyi ennwanyi z'omutawaana ennyo 425 nga ku zino ezisinga combat aircraft. Kyokka bwe weetegereza obulungi ojja kusanga nti ekyabuyindi okubeera n'ennyonyi ennyingi okusinga Pakistan tekigiwa nkizo mu bbanga, kubanga ojja kulaba nti ezisinga obungi nkola nkadde bw'ogerageranya ne za Pakistan, nti buyindi ekyalina ne MiG-21 nkola y'omu Russia ezo zakozesebwanga mu myaka egy'enkaaga, abasajja baazivaako dda. Kati ate bw'olingiza mu sitowa za Pakistan eno gy'osanga zikaliba eziriko olwaleero F7PG nkola ya mu China, ezo za mutawaana nnyo tekinologi wa lwaleero. Bw'otunulayo olengera ne F-16 Fighting Falcon nkola yo mu America, ezo tewali atazitya, z'amaanyi nnyo ekigenze wala okusinga eza buyindi, kiwadde buyindi erina nnyingi naye ate si z'amaanyi ng'eza Pakistan. Kati wano wonna nkukubira tooki mu mbeera y'ebyokulwanyisa singa buyindi ne Pakistan babeera bagenze mu lutalo. Buyindi eno erina emmeeri ennwanyi lugogoma etambuza ennyonyi ennwanyi emu yokka, kuno kwegatta submarines oba zoyinza okuyita zirubbira 16 wamu n'emmeeri ezimanyiddwa nga destroy. Nga tumaze Yellow Beats. They call me Mr. Gugusa, aka Don Data, or Taboo. Yeah, I'm the Rio G, cool fire, hot ice. MTN data bwengula chokumi. Mfuna bibidi, dictionary double MBs, not single, but double. Yeah, I'm gang.